balikulira bakijja batakulira teritera katulimba nabafemota tebakuona bannasota baki okusosola amawanga gwalineso okufika mu uganda amawanga gakolagana wakukudde mu byonna gwabikuusa oba wakuba abayingira tunakikulema tutya nebona tutatuta kutumalawo ebintu bya buganda biveeko wawambuka baka waffe ne tusirika oba omuwulu gwakusuka tomatira kimu bukidi amataka mugabbi naye era temumatira nawera bisente zonna mubawufi ez'omusolo zemukozesa okusasula bimukuba naziritukaaba All right. Consultant Director Wanjovu Enterprises Janet Kembabazi atuuse bulungi nnyo okubamuta ku video eno eyaleme kwebuzabuza ng'afuka n'abayita mu bwangu kubanga nkwetaaga olwaleero mu bujjuvu nkwetaaga kokopi ntandikirawa ndowooza olwaleero ngenda sooka mbatwaleko emabega katono nnyo mbasomere message eno ndyoke nte obubaka bwa president mubuulire bulungi nnyo tugenda okutandika programu eno buli omu ng'ategedde nti ebintu bino bibeerayo lindako wano. Where is the message? All right. Ekingenda obasomera message eno ndyoke nte obubaka bwa president yali yayo seriti bahaburo tabasula mutano olwakayikiriza nti ensi yaleta muzezide ensanga bisibe nannyini kaabuyonjo. Eno message yali ye Yoseri ono gomulaba ya musajja muzibu nnyo alinga enjala eruma ekiro kubanga totegeera nti amasiga olinako amanda oba tulina gas enjala bwe kuluma ekiro gwe tomanya naye ng'ate olina okuba weegumya either ofumbe oba olye kaleka kusaye ng'oli muwulu munnanga oba oyidde kati message eno yali ya Yoseri tibahabula otabasula mutano wa kalekezi ensi yaleta muzezede ensanga bisibe nannyini toilet yagamba bw'ati. Eyawandika yakugamba nti totwala bubaka buno nga ensonga y'omuniino. Don't take this statement lightly. Nti totwala bubaka buno nga ensonga y'omuniino. Bino bigambo biva mu kamwa ka Yoseri. Nti Yoseri bwe yamanya nti Amini tasobola mufuga yagenderawo mu nsiko n'atandika okukola kye tuyita sabotage. Nga sabotage nga programu zonna jjukira yenamu enseekeze mu gavumenti ezo zonna ezaali zimuwa ensimbi asobola okukola ebikolwa by'ekiyeekera era nga wafulumwa ayingira n'agenda e Tanzania. Bino bigambo bye yagamba we removed Idi Amin not because he was killing people. Yagamba what? Nti nze Museveni n'akabinja kange tetwalwanyisa Amini kumuggyako si lwakuba nti yali atta abantu. Ekyo mukiwulidde bulungi. If he wasn't killing people, we would still remove him. He was interfering with our programs, says Yoseri Tibahabura Rutabaisura, the son of Karechezi, Nsiareta Mzezede ensanga bisibe, the owner of moving toilet. Bwatu yagamba. Yagamba nti tetwajjako Idi Amin omulwanyisa. Nsilwa kuba nti yali atta abantu oba yali avulunze buli kimu kyalina okuvulunga. Wabula ffe nga ffe abantu abatatumanya twalina ekigendera kyaffe ekyenjawulo kye twali tuwekwekedde mu ffe abantu era kye twalina okutuukiriza y'ensonga lwaki twamujja kubanga yali muziziko eri pulaani zaffe. Pulaani mwali muzimanyi bye bigenda mu maaso kati mu ggwanga bye mulaba. Statement emu yagamba endala nti kijja kubabeerera kyangu nnyo mmwe abalina ebirowoozo nti mugenda kujjako Yoseri Tibahabula Rutabasira mutano wa Kalekezi kireeta Muzizide ensanga bisibe mu budde buno kijja twala ebbanga kubanga yali akimanyi nti asobola okukola obukulu bwonna bw'alina okukola okuteeka ebintu bino mu nkola. Kati awo tusimbudde. Ebibaddewo byonna mwabiwulidde, ebitambudde mwabiwulidde. Kanjala sooka kuzanya obubaka buno. President yakola obubaka buno gye buvudde katono. Ebintu bino byonna okusookera njala gamba bannayuganda mwonna nti omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu talina nsonga gy'atawulirako wadde gy'atategeerako, naye enkola ye ey'ebintu erumya abantu bangi nnyo omutwe, ebawuuzisa ebibuuzo bingi nnyo nga n'ebyokuddibwamu basinga obungi tebabirina. Nkiddamu enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, enkola ye y'ebintu ebuuzisa ebibuuzo bingi nnyo era erumya abantu bangi nnyo emitwe. Y'ensonga lwaki mulate abantu bamutegeera. Naye olwedda agenda okuvayo okwogera ekintu
nga zze kukola kintu ekyo kyalina okukola kyobola nti ekintu akiwobudde nekiyita byonna bigenda mu maaso olwaleero sooka olize message eno mwajuulirako dda njala mujuulire buli omwajuulire bulungi otegere nti bino byonna yali abitegeddeko byonna tebigenda kubeerawo yensonga laki tanabiwa mato wuliriza bulungi nnyo okulembeze bw'obanga olaga abantu bo nti okuyita ekuba lye bayinza okuyitamu okuvunuka bino ebizibu n'okwenunula gwe okugezaako okuzimba ka profile ko ng'omuntu oba ogezaako okuzimba ekibiina kyo oba ka gurupu ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo abantu baffe babuufu njagala kibagamba baganda bange wakati mu kumanya nti tuba mu bibiina bya njawulo wakati mu kumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo wakati mu kumanya tuva mu madiini ne mawanga ga njawulo this is not the opportunity for you to build your party nkidamu guno zimu tetukozesanga guno nga mukisa nti nfunye chance kati okuzimba ekibiina kyange nfunye chance okuzimba kati political future yange no guno omukisa guli gumu gwokka kununula Uganda ate namwe mukimanyi nti Uganda singa enenunula DPO oba FDCO oba JMO oba UPCO wejja okubeera nayo ng'erina chance okweyagalira mu nsi mwenna muli basibe mwaba FDC musobola okuba lwale nga Museveni siyakiriza mwaba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakiriza mwaba JMO mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakiriza mwenna muli bawambe. So do not vulgarize this. Bannayuganda mbawe mission emu ekitusinkanya ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa buli omu eddiini ye tuliwa ekitiibwa naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewe waka. We meet here, we have one mission to be free so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... Eyo yali message y'omukulembeze before bino biranga tebinatuukawo. Kali kavudde kwanjula katandise. Okusookera ddala nze nja kwebaza obulamu bwange nammwe abangoberera n'abansabidde ebbanga lyonna. Nti mbaddewo n'enfuuka ekikubibwa buli lunaku ku mitimbagano. Bwe najja mu politics ono ku social media nalwo ku bwenyi bw'ekitabo. Sajja nti nina mukwano gwange nti nina mupigwe mmanyo baani kubanga abasinga obungi mbamanyi. Nateeka essira ku bantu specifically bemmanyi nti mbamanyi bweso. Nembateekako amaaso era nzize mbatambulirako nga mbabala kannemu kanabiri kafumba mwanye katakoko mmalanga ajja kannakwala ofumba otya bulijjo kambaleebale ekkomi liweze siteeka liiso wantu ne watavaawo kintu nkiddamu nze ssire lyange naliteeka ewantu abalawo ne batasobola kuliteeka tuga nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi nze Kajjubi Fred Chemical Ali Lumbuye nateeka amaaso gange ku bantu bemmanyi all along benzize ntambulirako from DP nefuka DP block nedda mu Nuupu nga njiraba nga ntambulizaako amaaso nenzija nga ntambuza ebigambo bino abantu ne bayomba nange ne banvuma ne bakola video ne mbagamba no nti liiso ly'omukulu butyo ewaddugala wewalaba weebuuza ekyamukaddiya naye nga tomanyi buvubuka bwe mirimu ki gye yali akola kati sirika nkubuulire munnange weetegereze ndotandise bwenti njala kugamba nti ebizibu empisemu ku social media kuno bingi nnyo naye nze neebaza Katonda nti obulamu mbulina ate ebintu biva ne byeraga omukulembeze ebigambo bino abyogedde buli omu abitegedde nabagambye olukalala ndulina wano buli kimu nkirina era njagala mulabe n'olukalala obadde lufumire ku social media ku radio simba bawadire bawegala mu siretuufu naye nabagamba nti obudde tozanyisanga obudde kintu kibi nnyo obudde babutuusi kintu kibi nnyo tebukulekera kintu kyonna okitegedde obudde oba butuuse tebukulekera kintu kyonna kati nze nzize nnwana n'abasajja bano aba DP bonna all along abantu banvuma bakola bati ne bagamba no nze mmanyi ekyokukola abantu bano babayi mu mandekere nga buli wenteeka eriiso lyange wavaawo omukka ogubadde nteekawo omuliro ne guvaayo nga bati bantegeera mpaka n'olwaliro bwe kivuddeyo njereko baza mwenda abadde banvuma bannwanyisa nti mwe bali nnyo mwe balidire kubanga ewatali criticism
tewabeerawo development ate okola more research so kati nze research ngikoze nkimaliriza era buli kimu kibakwasiza kati buli muntu oluwaddemu okwetegera n'okweraga kubanga nze oga nkoze ki ngumaliriza bulungi awo wetuli ndowooza kansooke mbajjukize mu batono ebbaluwa gye mulabe ku mutimbagano nti Majambere yagiwandiise ng'asaba Bank of Uganda esse tumpalaata Yoseriti Bahabulwa ku ssente za Uganda. Majambere tasobola kukola application kusaba mulimu kwero C1 oba kusaba mulimu ku division tasobola kuwandiika luzungu lulubadde mu bbaluwa eyo. Ebbaluwa Yoseriti kennyini yagyewandiikira nagisindikira Bank of Uganda mujjukire mu mwaka guno gwennyini oguwedde ndowooza omwaka oguwedde. Nabagamba nti bakuba ssente bicupuli nga biri na munkekeera mwezi omwalimu ne ssente ziriko ekifaananyi kya Museveni ziri mu billions and billions kyokka zonna fake money kati ziri ze nabagambe ze na munkekeera Salim Serezi yakuba baziteeka dda mu saturation ne mbagamba nti ssente zino ziri mu noti ya $5 ne $2 olwo ne mwazira bakoda mwazimanya kati Yoseri nabagamba alina intention ya mirundi ebiri ayagala abakaddiye bamuwa State House ye Nakasero era n'ebyapa byonna bikyusa biri mannya ge kyokka ettaka liri ku ttaka lya Buganda ayagala muteke ku ssente za Uganda kati ebbaluwa gyabaga nti Majambere yagiwandiise Majambere talina bwongo buwandiika luzungulu oyo Museveni kennyini yasabye era mujja kiraba nga bakiyisizza nga bagamba nti tukkiriziganyizza simanyi tuteeke ekifu kubanga ssente gyeziri baagala zissa mu saturation olwede gyezi njagadde bajjukiza ku bintu binabagamba nti bijja kutuukawo ebbaluwa muzirabe teziriko kwebuuza ebbaluwa mwazirabye nzitaddeyo ku mutimbagano ziizo ono si ka muntu yawandiise Majambere ono Yoseri kennyini yataddeyo okusaba kwe n'ateekawo ebigambo birungi nnyo era ne bazirecevinga kubanga Bank of Uganda nga bw'otya receiving ebbaluwa nga n'omuntu atalina taxi number yakuwandiikidde ebbaluwa eno ziizo nga talina taxi number naye akuwandiikidde ebbaluwa ng'akusaba okuteeka ekifaananyi kya Yoseri mukitegedde bulungi kati asigenda ku lwawo njagadde bajjukiza nti eno ebbaluwa Yoseri yagiwandiise so si Majambere nga mugamba ekyo nakyo nkimaze njala genda kuono mukyala Dorothy Bisaka oba yebisaka Dorothy Bisaka no si Dorothy Bisaka sorry I mentioned ono mukyala akulira Uganda Human Rights Commission omukyala yavudde n'agamba nti omwami gwe baakubye yabadde yeesize kyetuyita makeup nti natanakubwako naye omukyala njala bajjukiza nti omukyala ono y'omu eyaweebwa omulimu ng'amaze okukola emirimu mingi nnyo mu gavumenti ffe tetulina buzibu mukyala gwe ku myaka gy'olina nyina kusaba ekigambo kimu bw'obanga oli mu myaka gyo era ng'olina professional mu humanity nkusaba ogende otuukire omukulembeze omulundi w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akukulembera akutwala emaka g'ono omuvubuka tumukuwe mu open space yeyambule ng'olese kamera yo mumunaaze bw'avaako makeup gwayogedde nga si biwundu maama Mukama ajja kukujjereza kuba bino ebigambo byogera olw'okuba nti baakugamba oyogere ebigambo ebyo mmwe essanyu lyammwe ge maziga g'abannammwe kubanga g'ofuna omusaala jjukire yaliwaawo Medi baamutta busibu bamuwa butwa ng'akoze ripooti kati mukyala gwe bino ebigambo wayogedde Mukama ajja kukusaasira kubanga bulijjo tulumanyi mu bakazi bwe bakozesa mu mwagala nsimbi gwe n'omuyita makeup omusajja omukulu bakwata pasi mamwokya gwe n'omuyita makeup kiki tusuubira mu ggwe naye kirungi ozaala ate olina abaana awo nno sigenda kulwawo musharinge video nze information ngireese tugenda nayo bulungi nnyo right kasoke ndowooza mbawe gano tulyoke tugende mu information entuufu Yoseriti Bahabulwa tabasire omutano wa kale kiziseera tamizizi ensanga bisibe ngera kujjukiza nga tuli mu tengetenge ly'omwaka oguwedde mwakwata sereza omuw'omusolo ne mugamba nti musetinze satellite egenze mbwengula okuba nti egenda kukozesebwa mu kulondoola ebyobulimi n'ebyobulambuzi mu ggwanga ngera kubuuza obuwumbi bwonna bwe mwakozesa okuteekayo satellite gye mwaga gye mwateekayo etaliiyo kiki ekyatuuka mutesobola tuleetadde ekifaananyi kya kamyu nga keetoolola mu kibira oba tuleeterayo empologoma yonna ng'egoba akayozi wonna mu Uganda nga mukozesa satellite eyo buno webubu ne musetingayo ebintu byammwe ne mutandika okubba ensimbi z'omuw'omusolo nga mukola ebintu by'ekisiru awo nvuddewo njala tugende ku nsonga endala kuba nkyali mu kiggulalugi ky'amawulire
Njala tugende ku nsonga endala wano. Njala tegeeza bannayuganda mwenna nti ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization ne ESO, Police SFC, bakyagenda maaso n'okuwamba abannayuganda abawagira enkyukakyuka okwetoola Buganda. Era basinga obungi battiddwa nakati bawa n'ekiro kyali bakedde okuwamba omuntu omutwala. Naye abantu bano abali mu kuwamba abantu bano be bantu bennyini abaddiringa ne Yoseeri nga bagezaako nnyo okuteeka akazito ku bantu bonna bajjemu amaanyi ag'okuba nti tebakkiriza bantu kuba nti bagezaako okwerwanako. Olw'ensonga tebaba kimanyi nti singa abantu banaabeera bangi bajja kuba basobola okukola ki okubanga batta abantu. Nenjala kubuuza Janet Kemabazi maama gwe bayita Njovu Enterprises. Oyina abaana babiri, omu pastor n'omulala pastor. Omu church ye eri wano ku Kolo Airstrip. Omulala church ye yagitadde eri Eruzira nga ku Port Bell gye yagitadde. Abaana bakira ku makya baga praise the Lord, Mukama yebazibwe, ne basaba ne bakubba ebisenge ne boogera ebigambo by'ekiyaaye mu basaba. Azuwelo naawe n'okira ku makya n'osaba. Taksiwe Mukama yebazibwe, wembabazi yebazibwe. N'otunuulira abantu nga they are confusers. Oyita wembabazi yebazibwe, abaana bano bali mu safe house. Go wa orders no bamutte genda bajjeko ettaka. Njira kubuuza. Ono bba wagamba nti asaba Bible akira ku makya n'alera mu Bible. Kiki mukola okutta abaana b'abantu? I'm just asking. Muina church ne muga Mukama yebazibwe. Muina sawa mu state house muga Mukama yebazibwe. Oyina abaana babiri ba pastor, ono Natasha n'oli omulala simanyani alina church walero kulo. Ne mukera kusima abaana b'abantu kubatta ne ng'oli mu church Mukama yebazibwe. In fact bagamba nti embwa ezaalambwa ate embwa ebeerambwa ne bogisanga eranda ni ku street. How dare you mwazaala abaana bano ebiwongole nga tebasobola kubatuuzaako bad advising at your age nti mama byemukola bikyamulekerawo okutulugunya abantu. Natasha, Diana, Patience, muri bana bawala kuba kiri ekikule kule muhozi kanyiro papa tekisobola kwa advising tata wacho na yemwe ba girl child mwe mugendo ku facing the huge problem or the big problem in this entire world kuba muhozi anytime agenda kufa na yemwe mugenda sigalo n'abana mwe. People will start questioning you nti mwali mukola kyo kwa advising muzeyi wamwe okuba mu ntebe okutta abantu okuwamba abantu n'okukyamya enso gy'onoona. And these questions will fall on you, and one day you will answer these questions. Naye mutambule sasa mutambula bulletproof bagenda bakuma. Naye mujja tuke kiseera nga n'akamyuke nga temwina dda akamyu akabakuma. You can't advise your mother and your father that let us stop this flood of killing and kidnapping Ugandans. Mukera kumacha kugenda kulya sente kuzimba molo kuwamba mataka. Mbona muri ba pastor echachi muzigale mugende kimukole kimu muteko kibayita kijambi ya alert. Mutemeteme namwe abantu mayenda muri bantu batemu. Mukitegede bulungi tujja tegera nti muri mugomo kola tugutegera others muleko kwebuzabuza mwefuka bana abati go numbers. Mukitegede bulungi awo nvudde bwo. Kale tugenze ku nsasage eyatulese. Nja kwebaza Mukama Katonda nti atuwadde amaaso n'obulabe kuba tuwadde dolaba ensonga zino. Njira kwebaza Mukama Katonda obulamu bwampadde okuba nti nzigudde amaaso g'Abannayuganda okwetoola ensi yonna n'okulaba ebyobufuzi mu ngeri y'enjawulo. Era bangi bannenyumirizaamu nange mbenyumirizaamu. Era njalo kubaza mwenna abanjiriddewo muli ku nsonga yonna. Naye ebyobufuzi b'e Uganda basinga obungi bali tebabitegeera nti byakavuyo. Paka fero twajja. Njala tegeeza ensi. Nti ebintu bingi bitambudde mu Uganda ng'abantu beesulye gonna gawaga tebiriiyo paka bituuseewo. Ebintu ebyagudde byonna njala sooka baga buli omanyi oli wankyukakyuka ng'olina Facebook account yo. Kino kiwulire. Ekinyusi kyabadde nti Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana bateereddwa. Ekyo kirungi nnyo. Ebisigadde don't go into details. Don't ask where they are right now. Please. Ngaye bakikumye nti kyama don't ask where they are. To sharing information ebakwatako baleke ngaye bagenze silently bagende kuba there is a lot of question marks. Tetuagala kubuuza bibuuzo. Good enough, the main issue bavuddeyo. And we praise God for that. But members of National Platform and People Power, temuddamu kusharinga kintu kikwatagana ku Sewanyana, ku Segirinya, mubaleke. Let them be where they are right now. Mubaleke, please. Toandika comment, tokola post, to sharinga kintu kyonna kirimu Segirinya na Sewanyana. Let them be where they are. Kubanga a destination gibayagadde okubeeramu. Ekyo mukireke. In the one way or the other, babenefitingamu
the one of the other naffe batuyamba tutya gwe yandibadde yeteeka ku pressure bagikugyeko bo kati be bagenze mu question marks as in dots ekyo kitwale bwotyo nkugamba bwe nti mu ngeri gye babadde ffe batugenda otuika ku pressure kati batujje ku pressure bo be batadde ku pressure okubuuza more question marks and dots kati ekyo kisigadde ku bo. Please don't put pressure on your face that where are they? They are there. Awotaddewo ekijinji kiwedde ekirala abasajja bano bazze mu kooti ne mbulamu ku kooti ku screen bavuddeko ssaawa 5:45 ze ssaawa ze bafulumye ekkomera ssaawa 5:45 ze bafulumye ekkomera okubatwala gye bali nakati gye bali olwavudde ku screen nga kooti egenza okuwummulamu ne bafuluma ekyo nakyo mukibireke temubuuza where they are. It's good that bali safe temubuuza ekyo nga kimaze mukama yebaze babafulumye era kirungi nnyo naye kati mwabadde babuuzebuuze temubuuza mulirakisinge omuzannyo gwabadde gutya omuzannyo gw'oguno nabagamba nti ebyobufuzi kintu kizibu nnyo Yoseri tibahabulwa lutabayisiro mutano wakarekeza nsiyate muzizide nsanga bisibe yabala ebintu bingi nnyo ayina kyatabala Yoseri yabala n'agamba nti bwetutukira mu 2020 wajja kuba tewali opposition. He knew but nga wenti kano tokola ne program Yoseri teyabala Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaka gumu n'ekitundu emyaka 2 emabega najja nenkola live dozalika abantu ngo omutwalo gumukanana nembagamba okusinzira ku doni zange ezenjawulo zingambye nti Yoseri yali tasuubira kintu kino kyonna era nga Yoseri alina system egamba nti ennume bbiri wasa tosobola kubeera mu kiralo kyekimu ennume bbiri zeziruwa Yoseri yalina kye tuyita Tusi Dynasty nakati ekyabalemeredde. Who are the obstacles? The obstacles are His Majesty the Kabaka of Buganda Road Mwenda Mutebi Wokubiri. The unexpected obstacle is Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine. Others, they were his agent on payroll in Chidam. Others, they were his agents on payroll. The two obstacles were His Majesty the Kabaka of Buganda Road Mwenda Mutebi Wokubiri, the second, and the elected President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Drone yange yangamba nti abantu awo bagenda kubajjawo bonna. Era ne mbawulira system bagenda okukola. Ssaabasajja Kabaka mulaba. Kubanga Museveni yamanya nti bwemba wakwongerayo system yange eya Tusi Dynasty nga Muhoozi yajja oba omuntu omulala yenna Kabaka talina kubeerawo. Alina okuvaawo. N'agamba nti Kyagulanyi wabazze mu mix eno Kyagulanyi alina okuvaawo kubanga tesobola kubeera mu nsi nga tumu basajja basatu ayagala kusigalawo ng'ali bwogo. So bano abantu ababiri the two obstacles is facing Museveni. Nabyogera ku internet kuno era gyebiri. Ne tujja tukubendere wano Ssaabasajja Kabaka ne tumutaasa ali yaddeko ng'ombi omweru. Ne tukubendere wano mbe security alert n'enjogera buli kimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu he is still alive and kicking. Bennalabula ne batasobola kwebereramu Mukama bawummuze mirembe. Naye nga target zinebbiri zikyali obstacle. Kati mix yavaawa. Mbagire opuliya ndokutenduko ku kyemwagala mix yajja wano. Museveni yamanya nti ekintu ekisinga omu obuzibu gye bayita Mengo. Previously Mengo yali institution y'Obwakabaka ensi yeetongodde. Era ng'erina 50% of all powers in political arena in Uganda. Mengo Kabere Minisita nga wadde statement evaluingibwa. Museveni n'ayita buli kakodyo konna akasobola okulaba nti agimenya. N'asooka n'alemwa. Yalemwa ku Josh Mayanja Nkanchi, n'alemwa ku Joseph Mulwanya Muli Ssemwogerere, n'alemwa ku omulala linnya ligenze, n'ajja alemwa ku Muliika. Then wano ku Ssemwogerere muwulire bulungi we wali turning point. N'ateekawo akakodyo nti bakutte Nambooze Betty Bakireke, bakutte Charles Peter Mayiga, bakutte Medad Luga Segona. Mupule bulungi mbazizayo katonda lyoke mbaletera ebintu bino byonna bibalage bulungi nnyo. Bakutte
nti baba wambi baba tutte Mayiga yali wa mukama wa DHL nga yekwesa wali ku DHL Lubaga abasigadde ne babavuga bazeeriwa Fort Portal which was first kuba bano bali bagenze ku official training ey'okubaleeta nga bali strong olubatandisa okudestroyinga Buganda njagala ompeeyo mu bwakatikkiro obukulembeze bwakatikkiro enyali abaddeko nti wali wavuddeyo minisita w'Emmengo n'agenda ne yesimba ku bukulembeze bwonna Kabaka yali ategese institution y'Emmengo nga minisita we abeera full package teyeetaaga agenda mu gavumenti ya Museveni until batandika okukyusakyusa ebintu bino n'atandika okuteekamu masiga agage ne gajja ne gabeerawo mbawo ekintu kino then ekyo bwe kivuddewo Mayiga najja ne balyoka ba destroying ekintu kyonna ne bakiyuwa ne kidda ku ground level kati mu kimutamanyi abajega bakola programs zino ku social media ne muvuma lumbuye kyemutamanyi nti Museveni bwe yagamba talisubira opposition n'Emmengo yali agibaliramu nga amaze otteeka yenkwezengeze nga kyabala nti bano bampuuga n'abala bonna ajja kuba bakozesanga tool to destroy nga kyabala nti bw'anaaba asigaddewo ne famire ze n'abantu abalala bano bonna agenda bakozesanga political tool okufuna kyayagala okudestabilizinga Buganda teyabala Kyagulanyi kati jala bagamba Mpuuga ye nga ye ne Mayiga balina ekigendera ekyokuba nti bagenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga presidential ambitions bazirina kati gwe bataabala mu mix ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye obstacle yaabwe kati mwe ekizibu kyammwe temukola research ate temwetegereza abasajja bana babiri abayita Abaganda oba kakundi kano omuli Namboze Lubega Segona Muwanga Kivumbi Mathasi Mpuuga Nsamba agama pesa ana na Bedi Bwanika ile pesa ya kutano bebali mu mix yawa wantu wonna ne wajjayo omuntu nga tabaddemu saako yaabwe naba mixinga kyovula badde bamulengeza tebamulabawo bamulaba bakyamulinga essalambwa lyanseeke naye nga ate yalina amasannyalaze badde balina omudestabilizinga ekyo ndoza mukitegedde bulungi kati nze bwe najja nentaasa Ssaabasajja Kabaka bloke esinga obunene nentaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu bloke ey'okubiri abasigadde bonna bali wansi wa Museveni nga bakozesa ekyo temwakimanya ne mugamba lumbu yakuba Mmengo temwamanya kikyentaasa kubanga statement za Museveni temusobola zeetegereza era temusobola zimanya awo sigenda kulwawo munnange abasajja bana ba DP block nze bagobera nga batambula paka lwaliro nenjogera buli kimbwana banvuma nensirika kati video nga bwe yabadde yonna bwe mwagira bessaga yonna well and good katutandise njala soka kubuuza omuntu amanyi politics mu negotiation kyetuyita negotiations okuteesa kubeerako aleeta ekirowoozo mu kuteesa kuno ani yaleeta ekirowoozo ky'okuteesa who brought the idea of negotiation in the first place who requested for negotiations who requested for negotiations question number 1 what was the agenda of those negotiations agendas are she question number 2 who gave the audacity the authority to Kutesa Mathasi Nsamba to go and negotiate with Museveni within the all political arenas and political parties we have leaders. The leader of National Unity Platform is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's the president. He's the one to give orders to any person who is below him. Did Robert Kyagulanyi Ssentamu requested for negotiations? That question, the answer is no. Kyagulanyi yawandika ng'asaba okuteesa nedda. Kati mwabadde bakola video muvuma lumbuye mukola ki mbabuze ebibuuzo mu ekibiina ky'ebyobufuzi president waakyo yawa orders Kyagulanyi tasaba nko kukuteesa kyekisooka talagira nko omuntu genda kuteesa kyekyokubiri mu kuteesa kubaako ateekamu okusaba kwe tuteese
era bwakuteekamu ateeka bigenda okuteesebwako kuteesa Mathias Mpuuga Nsamba kopi y'ebintu byemwagenda request gye wateeka ngenda okuteesa ne Museveni ani yagikuwa kopi y'ebyo byateesebwako ani yabikuwa oba wabiwaani ekyo kiwedde mu kuteesa kuno kubeerako omunene n'omutono omunene yaba nannyini buli kimu mubeeramu kye tuyita offers oba mubeeramu give and take wabeerawo omuntu agaba ne gwe bagabira mukulu ekibuzo ekisooka bwagenze mu negotiations Museveni yakuwadde gwowaddeyo ki era ani yafunye mu kino ekintu mu negotiation mu nteeseganya zibeera nko side bbiri side yegaba ne gyebawa naye side ebeerako etwala ekinene yebeera ngenda kye tuyita bargaining powers. Mathias Mpuuga Nsamba and your group, what were your bargaining powers? Bargaining powers zabadde na ki wabadde bargaining nga ki? Wabagaining nze na ki wa offering nze? What did you offer to Museveni in the first place? Wa offering nze yo ki in the first place? Kati wano wekabikokedde kagenze. Omusajja ono yakwata mu parliament abiri mwala n'abatwalayo. Ye offer yasooka n'abatundayo 25 n'abatundayo. Oli ne ba negotiating ku deal ez'okuta bana babiri on the conditions. One, abantu bano bagenda silent abafulumye bayinza obutaddamu okukola kye tuyita active political statements. Nchiddamu bayinza obutakkirizibwa okuddamu wadde okusinka Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okuliraana waali. Mumpulira bulungi? Bagenda silent. Tebagenda bakiza even n'okuliraana media ku negotiations ku biki bye babaddemu. Ekirala we badde bafuna babagambye nti emisango gino gyonna gikyaliwo on the condition when you make any mistake kubaba emisa bagenze fuma emisango gino bagikiriza na batabuti nti any mistake gye bakola outside egenda kuba baleetera ki okubazisaayo ekyo nakyo mu kimanyi nti gye kiri kati kyo nga kimaze waliwo ekyali kimutategeera. Kyagula bino tabimanyiiko bo ne bagenda kati okulina sowani okulina kombe sowani kuli wano. Bana basajja baba wasena bagaba wa milioni zale 15 eza dola okola kye tuyita breakaway okweyawula ku noob wako people power ne bagulako ekizimbe bagulako ekizimbe Masaka ne bagulako ekizimbe ku Gaba Road wano bakirina kati ono bwakozesa ofisi ye eya leader of opposition n'ateekayo abantu 25 ogwe tuyita omusingo nene bamuwayo kiri kati ekikulu ennyo mu byonna kikino wano. The moment Mathias Mpuuga Nsamba kuteesa a negotiating na Museveni publicly Mathias Mpuuga aba alaga Robert Kyagulanyi Ssentamu that he is nothing, he can't do anything. Era talina kyasobola kukolera bantu. Munfuna bulungi. Muntegedde ye bwe yagenza okuteesa in the disguise ng'alese tategeeza mukama we. Powers zonna abazijja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu public neemulaga nti ye w'amaanyi yasobola okuteesa era ne bwagenza okuteesa gyeyo ekintu mbu ye Kyagulanyi tana kyasobola kukola era n'abasibe yabalekayo bonna bafiire mu 15 kyabakoledde statement zimujja okutandika okulya mu public mugenda zira ku media mugenda zira ku social media nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nera kyakoledde basibe era Mpuuga Nsamba yakikoze eki yakikoze ekyo ekinusu ekinene kuba omusajja eyo gye bayita double kick
eyo gye bayita eno analysis gye nkola abamu temujja gite ayina 0.05 GB tojja bitegeera naye abitegeera bajja bitegeera kino nsamba saati mpuga nsamba kye yakoze technically ayagala kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabisa nti all along wetalina kyakoze eki kyakoledde basibe ye yasobodde okikola okujja ba MP ekyo kirage international community that one Museveni is not a dictator bwabanga asobola okukwata ba MP opposition nejja netesa nebamuwa that means he is a dictator. The next step kwe kunegotiating abali asset mu mukaga abaliyo nabo baveeko mu pipeline gyekiri bwe bana avaayo still on yabaga nti asikolinzo kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kiri technically abasinga mu kimujja kiri technically nti aba akubye mukamaawe era ndizamula ku social media eriye embate ezimugobera nti bana Europe yakikoze no mbabuli kyabaita negotiations anyawa powers first and foremost bagenda kubuuza mpuga nsamba yabadde negotiating kuki buli go bakwata ali mukomera bamuvunana musango ki nego bakutolo wale badde bamuvunana musango ki kyenku era ogenda ku negotiatingira kuki kuliko criminal yena kubana bali mukomera abaana abafa agenda ba negotiatingira kuki abaana goloza nti Segirinya Sewanyana nabana 36 bali mu macheti nabala bebo kabali makomera wali abantu abasukka n'emitwalo 5 nga banchuka abali makomera agenjawulo across the country. But for you, your focus is to get out 2 member of parliament and the other 36 fellows. Ne wera bilantu waluwa abana bawala kakadde abatamanyi kiddwako mayitira abali mibiri gyabe gyazikibwa n'embitogo ekiwa kirabidde naye ani abakwata go negotiating abavunana misango gitugiriwo technically bwe wayagadde kuzanya mupira n'okukubira Robert Kyagulanyi Ssentamu era se ompira gutambula bulungi nnyo n'abantu batandise kuteesa abantu batandise okutulaga nti ne formation gye wakola ntuufu nnyo kyenjagadde buli mwategere kati awo tuvudde tugenza ku nsonga endala ensi yonna yeewuunyiza omwami ono bulijjo looya amateeka yagasoma naye nga talina kye bayita practicing license yagifuna ku Lwakuna on orders of Yoseri najja naye nga okujja mu kooti omwo yaba license yagifuna ku Lwokuna okujja mu kooti nga ne kubba gye tuyita set y'aba lawyers mu mateeka bagiyita bba yazze kubba y'aba lawyers nga talina baluwa eva mu basibe bali nti bamukkiriza okubeera kuki nga lawyer waabwe ng'ebbaluwa tagirina ye olwokuba nti wafunye ebbaluwa nga wali mu mission yafunye license ku Lwokuna najja nayingira ekkooti very happy najja n'abantu bonna kubanga Segirinya basibe emyaka gigenda ku approximate emyaka 2 kubona badde mu parliament doza Sewungu n'abalanduza ngo babiri badde bajja mu kkooti basigadde bonna. It was a surprise okujja kubanga oli abakungaanyiza bonna with a mission ekyo ndaza mukitegedde bulungi nnyo lawyer kuteesa byakoze amateeka go yabali yagasoma nenga talina ku kyetuyita practice license osobola okusoma amateeka nenga tosobola kuyimirira mu kkooti kuwoza musango nga tolina license yagifuna Lwakuna najja ku set mu mateeka gye bayita bba okuba nti agituulako nga yambadde amajolobero kubanga mission yabaddewo ekyo tukimaze ekira kiruddawa ekira kiriwa omwami anakimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu musiru information agirina asasudde social media okuba nti asabotaginga abantu batandise okwogera mazima era Waiswa Mufumbira oli mbulabe bwotalabanga nako brother wange Waiswa Mufumbira oli mbulabe bwotalabangako both in and out nganzi bwembulimu obulabe bwenda buli in and out. Waiswa Mufumbira, you are facing the double sword enemies within and outside. One, wavuddeyo n'okozesa such a tuyita logical statement to identify whatever was taking place. Abantu badde batategedde era ne bakitegeera.
bana bagezi ne bategeera kati njala sooka batwala wano akabinja kano nkabatere Erias Lukwago bwe twamaze okubakuba omupiira nga mweyambudde wagenze n'ogamba nti owabidde gwene kuteesa Mathasi muwabidde Daily Monitor olwokuba yayogedde nti mwakoze negotiations mu State House. Ngera kubuuza mukama wo General Salim Saleh bwe yakuwandika konto kyakola mirimu gye okozesa nsimbi z'omubuzaabuza n'akusindikire n'aku-exposing in public wagamba ogenda muwaabira. How far so far have you reached in suing General Salim Saleh? How far have you reached nguwaabira Salim Saleh? So I'm here to inform the public. Omukulu ono y'omukabinja ka mafia kali mu system kemutamanyi. Salim Saleh akuzimbidde amaka yali innovating amaka gerubaga wali awakaliga n'akuzimbira flat ebulenga kati public shetamanyi nti bwemumala okufuna disagreement between you and Salim Saleh bakutwala na munkeka ne mudemo ne negotiating ne musotenga differences zamwe era in the first place omuntu yasoko genda enda munkekero ku negotiate omuntu yajjalete ku negotiating ne Salim Saleh yali nabira nagayise empala kuwa meya nga yagala mufandinga. Salim Saleh told Nabila Nagai Sempara that please you are late. I've already negotiated with Erias Lukwago and we shall leave him with that place. We're going to support him. Echo public ebadde tekimanyi. Bwemuzze wano n'akwata almost 7 billion n'ettaka eriri e Buddo n'ali kuliko ekizimbe gaggadde kiringa White House. Echo public ebadde kimanyi nti oyina amaka agatunula ng'omuntu e Buddo ku ssente z'omuwomusolo nga gundi yazikuwa Salim Saleh nga kizimbe kiri Buddo. Zino tick for tat zemuzanya game zemuzanyira ku bantu gwono tunlanga omuntu omunaku wavukumbo oli muzanya mu kuzanyira musayi gw'abaana ene ekizimbe kya Buddo nsebadde kimanyi gine emizanyo gye muzanyi ensi gimanyi bulungi nnyo kubanga mweke nyini ensobi zino muzimanyi ate omuntu gomula nabo gumanyi kati munnanze si kyalina budde bwa munjala baga ebintu bino mbuulire bulungi nnyo tugenze maaso. Negotiations zino n'omuntu yali azimanyiko omuyita CDF birungi negotiations azimanyi bulungi nnyo ezatambudde bulungi nebyo byagenze bulungi byonna nga byabadde era njala mbitegere bulungi nnyo nga byabadde naye omuntu ajja kubuuza kino kyonna kyazize kitya. In principle Radio Simba epostinze list y'abantu bonna abagenze tebagamba ti yabadde fake a original copy ey'abantu bonna mpoga byatutte but President of Robert Kyagulanyi Ssentamu aga totta kibenga tonna kikenenya ndusu linda kigwe ebiseera bisinga afumita mukira oba afumita mboobo naye nze bwe ntunula ebintu bino omukyala waliwo omukyala yagala omugambe nti why nkukoye fuluma n'ebintu bimukasukira ebweru abakyala gye bali eri omukyala yakwata obukwasa ebintu bye n'agenda n'omusanga ataliiwo byebikaba bakyala biki bibiri kanjala babuuza kuteesa Mathasi Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bali mu kategori kyeyo abakyala alimu ono ayagala okwata emigugu gyogi mukasukire bwe agenda ayogere ku kyalo kyonna omusajja yangoba oba alina ono ayagala okukwata obukwasa emigugu ye nga toliiwo agende gw'omunoonye be bantu babiri benjala twogereko olwaleero mu nsonga eno baagala nnyo banoonyeza olutalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mbafune ekyekwaso kati ekyekwaso kibadde kibabuze yensonga lwaki president tannawandika kintu kyonna yasirise not because is not watching buli kimu akiraba naye bagamba nti ensibambi edibya mutere atali kutambulire akusibira ya menvu mbabuuziza abakazi babeera babiri waliwo omukazi gwe kenyini gweweegobera n'omusibirako ebintu bikasoka ebweru niwabeera omukazi nga yasibadde emigugu gye ng'alinda time ye kenyini waga nti kati I'm set to go
Kati we are in the two kind of situations. Which one can we use at this particular moment? Good enough Radio Simba page amanya gonna bagabatereddeyo in full swing. These people bagala mandu so bakole kye bayinda okukola. Kubanga kye bagala bakole break awo bayuze mu nupu mbwegwe. Kati fere twagala kola kiti twagala kusindikiriza abantu batwagala besindikirize bokka. Tetwagala kusindikiriza abantu bano. Twagala besindikirize bakwate emigugu gy'abafume bokka nga teri abanyeze. Kati nze wana amanya gagano ngalina. Mugalaba? Amanya gago ngalina. Nyono okuba nti ndudde ebyobufuzi. Amanya gano gonna mugende mugasange ku Radio Simba ku page nge bagatadde ku bwengalina one before nze nabasuze mbagete ngalina. Mugende mugasange ku Radio Simba buli omwosomeko okonfirme ngerinya kati bano kye babadde banoonya nti nze nkumoolu talo. Nti nasomya amanya. Bajje ku media bagambe nti Kyegula yamutumye simanyi nupu yamutumye mwakalya ebya byenkoko mwakalya ebya byenkoko mbagabyo abano baba mirundi ebiri walwanoba ngemigugu agikutte n'agenda walwanoba ng'alinze musajja n'afuluma naye nsibitu n'agenda kati mwagala tubakolere ki Kyegula nyi musajja mugezi atina kino kanchikubuli mpuga ne kagurupuko. Right now, mugenda kusanga lwa Kyagula nyi sentamu era agenda bandiza ne kachaya akabawe ne selfie azibawe era asirike mweke nyine mugenda tula waawo mwebuze kiki kiddako kamba wakagere kentro bawa fa basajja tuenda naturally naye waliwo ekika ky'omukazi ekizibwe nnyo kyekiriwa Katonda wakuvanga mu n'ofuna omukazi n'amanya nti yakuteredi handed nga wayenze n'atakunyega n'okoma weka n'akukulisaayo n'akuwa kacyayi n'akutera amazzi n'onaaba n'akuwa emmere n'olya ne mugenda mu kisenge ky'abakulu emimbutu ne zivuga n'oyambala ku makyano gena tana kyakunyeze gwe kennyini eyayenze ogenda kuno bagambe bana nekizibu ngota ofuna place emitima gikuba otuya n'obugerere eviri zikuyimuka totegera ojjaga bakyalibo bana mukazi yankwatidde mbwenzi naye nyaze waka nanyaliriza nampa kyayi nantera amazzi n'ennaaba emmere n'agimpa tujja n'ekiwojjolo ne ku makya n'asiibula naye talina kye yankoze bakero bagenda kugana mukazi agenda kutta naye wennyini mu menta doga mukazi agenda kukola kikutta naye nga ekyo kika ky'omukazi ye Kyagula nyino bati sentamu tagenda banyega kati nange kyembadde musubira ndi ngenda kibakola okusoma manya gammwe ntai musigaleewo mugende mwekka nga teri agenda baga nti yabagobye ne misioni yammwe egireberakaawo mpaka ng'ensi bategedde mweyambudde mwakimaze teri agenda baga nti mugende musoke mbirekaawo sigenda gasomayo daga ne mukimanye nti ngamanyi Kyagula nyagenda mugenda kujja bwoserefe era munyoka kyaya batu mbabulidde mbawadde example byokulabirako Robert Kyagula nyi sentamu gwe kenyiri mujjaga bekwana mukazi yansanze mbwenzi naye mukazi buli kimwa kikoze tana kyanyize ate musanyufu bwotadduka genda muzadde omunyonyola kintu kino gwe kenyiri ojja kudduka mako kwate mwengo yodduke mu mukazi tana kyakoze kubanga ye akutaddaawo Katonda Kyagula nsene mukyagenda kubanga mission ya mwerinti mwe mwagala abasindikirize muve mugende mukube enduulu kubanga kye mwagala naye public ebalaba Kyagula nyabalaba mukulu kuteesa Nsamba Mathasi Mpuga n'akabinja kamwe ndabatambulyako kuva mu DP ne mujja mu DP bulopo ngambalaba ne mujja mu Nuupu netandika Basima ngambalaba abantu banvuma ne baga nemba siriikirira naye ng'ate ensi etegera bulungi nnyo ebintu bino ekisinga okunnuma bapolitician be Uganda tewali muntu yali atuddeko ne yeefumiitiriza ensimbi yose ezaakuwa ziva luddawa ziva mu mukazi oyo atunda amawulire ku kkobo ziva mu mukazi oyo atambuza emmere mu wawino ziva mu musajja yavuga booda ziva mu musajja oyo agamba kama okyantinda nakawa
ziva mu kyalo yatudde mu office ziva mu kubi wa buloka ziva mu maama oyo akera nayera Kampala ekkubo n'aliza emisolo givane muzirya ssente ezo naye mwali mwatudde kodi ne mulooza ku bantu abo. For a first time politicians, please sit down and think about the poor Ugandans. Sit down and think about the poor Ugandans and think about the future of Uganda. Because we are not going to stay in such a situation that all politicians, they are poorly, unbelievable and unmanageable in terms of leadership. Ekyo ekintu kino okuvaawo. Baganda ffe bali mu diaspora babona bali Middle East because of you. Watali policies emukola. Eggwanga liri mess because of you. Mwagala kuzimba maguloofa, mwagala kuvuga mmotoka nnene. Abaana bagraduating on daily basis. Where are they going to get jobs? Gojja kuzimba kisakato zimbe guloofa. Naye omwana yafunye diguli nga talina mulimu yagenda ofuuka kijambi yalati agenda ennyonda akuba omwana wa mutte nawe akuttiremu. Kyemutalowooza. Enkya neggula abaana basoma. Abazadde bawulira abaana bagenda kulumba mu kennyini. Naye the moment you set a precedence ne muteekawo system nga mubuulira nti abasajja ave mu government batandika okwenjoyinga musolo guli mu ggwanga. Everything will be on right track but unbelievable mwe mweloozaako ng'abantu mwekka. Think about others. I'm not criticizing and criticizing everyone, but think about those poor Ugandans. Right now, there are so many housemaids in Saudi Arabia. They are suffering, stranded in the deportation centers. Never think about your country. Kumwe tekuli agenda na genda na nyumba. Mathasi mpuga temugenda genda na nyumba. Mayiga temugenda genda na nyumba. Muwanga Kivumbi hoteli zozimbi omusaidi zegundi zene wabesije temugenda genda nazo. Temugenda genda na kintu na kimu. Wabula mutemere ttaka ku generations and generation. Kyagula nyeri akolanga ina buli kimu. Najja nayiwo muri kimu akibaterede mulidde mu olukwe. Mulowoozeko kuba na Uganda. Rwanda yafuna olutalo lwatta abantu kakadde kalamba 1994. Kati Rwanda bali bangeri mu second world nga tata wa yajiwa ensimbi n'olugoyo okwambala ogenda okulwana olutalo lwa Rwanda sigadde batege myaka 35. Temusobola kutula kuna kuno muno bulowooza. Buli kiseera mwagala tuzaana okuleekaana gundi yakoze kino wano si bwe tulinza abantu abansanga ndi muntu mulala nnyo bino saagala na Biblia mukuboogerako. As long as mukola ebintu ebituufu saagala na boogera nako kubanga sirina budde bwammwe. Niye mulimeddwa okukola ekintu ekitegereka mulowoozeeko kuba na Uganda. Abali ekapiripiti abali Kalamoja essaawa zino nga tebalina baakusula amazzi baganyona nte nga naye tebaazitwala. Abantu babakoma ku battaka abantu bali mu batta terya muntu ayogerako. Abaana bali makomera terya aboogerako. Politics is just a mere game. Naye mwe ne mukifuula nti it's a hard task game okuba nti mulowooza okuba nti mugenda kukola buli kimu kimusobola mu power zammwe. As you power belongs to people. Think about those people who elect you in those offices. Mulowooze ku bantu. That's why omuzungu atubuuza where are you coming from Africa. Nabaga shithole countries. Bunya bwa busa kubanga abakulembeza abandi badde balowooza Africa muri bafu. When someone comes out now standing on the truth, nemutandika omu betraying. Please, Mr. President, be very careful. Mission yokukutta tenava within the fraternity nchiddamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu, mission yokujja within the fraternity tenna sirika weeri. Nkimanyi otandise okulaba signs and symptoms baani abakutambulirako na biki bakola. Era akabinja kano kennyini ke kalina mission yagala okukusaanyaawo. And the mission is on table. The mission is on table. Kwebali. Ate uli gwe nali njogeddeko nga ntandika ebyobufuzi bino ku social media kuno. Manya fayiro yo nkyali na kutambulirako. Eno bagita red book. Fayiro yo nkyagirina. Olunaku lwe najja ku social media nandika ebyobufuzi.
fairo yongirina kuno oba gwani oba oli ludda wali mundu polura fairo yongirina kuno ngirina mbabuulira gotoloza nti okusirika sibala bambalaba zonna mission muzikole naye buli kimu nkiraba mbatambulirako buli kimu mbalaba nkitambulirako buli gwe nali njogeddeko nga ntandise kola shows zino ku social media ko buli omu nkulaba how you promote yourselves, how you protect yourself, engeri mukoze mu bubinja bwamwe to promote and to protect yourself biri kimu nkiraba. But this is not a matter of promoting and protect your seats and positions. No, it's a matter of Ugandans. For 34 years, for 37 years, omusajja agenda myaka ana. Tetulina kintu kyonna kye tuyita stable economy. Tetulina mirimu bana gye bakola bulina kuba graduating ansi kije tulimu. Embassy tezikola bukimu tekikola mulowooza bulowooza kudda mu kulya buli bintu bya government kuyase. Avudde ongenze ku kirala. So buli mu information gye bawadde ng'amanya sigenda mugende ku page radio Simba gonna amanya agali ku 100% plus be bantu abagenzeeyo. But I leave this opportunity and the regards and respect to the president asigaze ebintu bino ng'omuntu y'anaamanya kyakola. Nze sigenda ku opportunity basajja bano ganti lumbuye yatwonenedde katutandika okusala ebigambo tulumbe lwa tukyagulensene mu kibiina tukiyuzeemu kubanga kye mwagala okukola. I won't push anyone, stay where you are, but we are watching you. Nchidamu. I won't push anyone, stay where you are, but the president knows. Tumamanyi era kimanyi bulungi nnyo. Byonna bikwasiza omukulembeze amanya agalina buli kimwa amanya agazze ku radio Simba gonna 100% collect wadde bali bawandiiseko fake. The reason as to why radio Simba yakoze fake because ono mpuuga yagenze natiisa monitor. Kati ndabano bakubidde Simba bagamba lwaki mu postings ebintu ebyo bali bakiwandikako nti fake. Abedi Bwanika buyadde ku NBS yagambye yes negotiations abadde but who are those people who are there in negotiation? Yabadde namba 2 mu kuteesa. Yabadde namba 2 yabadde mu meeting y'okuteesa. Kubanga balowooza nti bannayuganda okulowooza ko bali balowooza mu kati gwe balowooza ajja natulawo neyefuula ng'omusiru ali ku kaabuyonja asala ebyayi ngawooza byasala tebigenda kuwunya kati bate babeera ku TV. Okuteesa kwabaddeyo nenjera kubuuza baani abadde mu kuteesa. Remember okuteesa kuno kwatandikirako way back nga bajja baluka ekigambo ky'okuteesa. Njera kubuuza who requested for those negotiations in the first place? Era mwadde mu negotiating kuki? What was the agenda of negotiations? What were you offering to Museveni? Okitegeera the question ze muyinza okubuuza abantu bano in the first place bwe munaakola ki n'azitegeera. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Buli omu akitegeere nti abasajja bano be bantu abatosibyeko Museveni kubanga Museveni akimanyi nti kabaka waali Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani tatusobola kufuga ate naye talina lugendo. Museveni ku Lwokusatu ku Lwomukaaga wabadde ku Friday n'ennaku zonna obadde kisoze ku faamu si bwe kiri ne ku Saturday olwokuba nti kubaali bakuinvitings okubeera ku Makerere ku graduation ku Monday ne yesterday Tuesday wali olina kubeera ku graduation njera tegeza public era n'okukonda eminga obusajja obuli mu security busajja muli basiru nnyo. Omusajja ku Lwomukaaga badde bamutu bagenda mutujjira ko wadde ambush gye badde bamusetinze ng'omusajja bagenda mujja ku Lwomukaaga lwakabizikamu kategezeza seemwayi ne iso nti mugamu musajja tageza n'alinnye emmotoka atambulye mu nnyonyi nnyonyi n'eva Entebbe neegenda nemusanga ku kisozi nemujje nemulita mpaka Entebbe. Museveni vaayo kiwakane nti badde tebakumaze oba intero teyafulumye wakabuuka assassination plots 3 naye nkulayirira bewakola ebikolobero tebatodde kyekisooka bewakola ebikolobero tebatudde bakyakunoonya ekiganyo genda ku graduation the assassination attempt yabisinze ku ssale ne batakufuna kati otyogenda mu public ensonga sosindise Janet nga minister of education agende e Makerere University nga minister of education niye gobadde olina okubeerayo ku myaka gyo n'ebikolobero by'okoze gw'osuubira nti oli safe mweke nyini mwesinidde obunnya muweeteereddewo
mukoze kyetuyita catastrophe mweke nyini family yo abaana bo bazukulu bo n'abakukunganiddeko bonna mulaba abantu basekani abantu banyivu Museveni. People are laughing right now and they are smiling, but deep inside their heart they are boiling. You see them happy moving around, but they are boiling. And good enough you know that in the previous governments, the people who have thrown the government, they are the people working the government. Right now, you know it. Kati, olina bagalo kusuna bali mu government. En wali abagalo kusuna, nabo je bali nabakunoonya bali ku international level. Kati ku myaka gino banga tokyasobola kutambula mu ggwanga lyo kiki wesimidde. Gwe kabiziggwa akakoze sigino. Ne kategeza iso ne semwayi. Ti omusajja tali nnyo. Ne bagenda kufuna. Nkubudda. Bagenda kufuna. Byonna byo wakola bigenda kukola bikuddire. Ate mandwa ekwata muntu omuteddamu okukwata muntu mulala. Waki togenze Makerere? Kulo mali twagenze kufuna kutuzi twagenze. Kubanga bakutegezezzaako waliwo ekikunoonya. Naye tugamba nti ekikutta obudde bwe kibuta kibuteera ddala. Buli kimu kijja kudda ku reset yakyo. Ekyo kyo nkimanyi. Judith Nabakoba. Njala public emanye nti family yonna wagiteeka mu kitongole kya Landis kye baakuwa. Buli wotambula na family balogenda bakola mikwano. Naye allowance w'abakozi abatali ba family yo n'emisaala okulina abasirikale n'abala bonna. Njala public etegedde mu babasula sente zammwe. Abakozi bonna abatali baganda bo tembasasula allowance waabwe tembawa sente zaabwe. Ngate sede muzifuna. Judith Nabakoba Njala public etegeere nti sawa zino oli mu kuba campaign indirectly ng'okubirayo seri. Buli lw'ofuluma office yo ofuluma ne 300 million Ugandan shillings ngozi supplying across Mityana Mubende Kasanda. Nga weeyisa mu system gye tugamba mu resolving land issues. I'm here to inform the public that officially campaigns are on and the campaigns are led by ministers who usually receive 300 million Ugandan shillings on a daily basis to go and campaign on ground using methods of dissolving problems on orders of Museveni. As we speak right now, Nabakoba Judith pay your staff members as you campaign for Museveni. Let the public know. Campaign is atandika dda. Museveni akozesa Nabbanja, Judith Nabakoba, Samu Mayanja, n'abala bagenda ba campaigning abatwala sente bazikaba ku ground. Batambula bakuba campaign as they are preparing, but I don't know whether you will survive this time kubanga ekibanoja kinene nnyo. Njala public etegere. Goba kwasa Mubende, Kasanda, Mityana, Busujju otambula okuba campaign. Buli lunaku ofuluma ne millions bisatu ne muzi supplying ku ground. Ekyo tukimanyi. Kyekimu ekiri ku Nabbanja ono naye atambula kuba campaign nga bakola emikolo bagabira abantu sente mu bribing abantu on ground. Mwata dawo ne timu simanyi muzangande gero tandika otambula gwanga na musimuza ongante mune ngade zibagira kuza. Kino kankibabuulira. Munabagocha ne bojijjako ekigodo era situlu bagiyita munabagocha. Kati Museveni ne family yo muri mu kakundi ako. Newe munebuzabuza mutya ensema manyi nti muri babona magocha era ne munajjako ekigodo temugenda kukyusuka kintu kyonna ensema manyi. Sente mugenda zigaba n'ekitufu kinte muna kimugenda kukola. Abazadde. Njala tegeeza Kampala City Council Authority ne Minister of Health Madamu Njovu Enterprises nyabo nkutegeeza sife twakugana ofuna omwana omulenzi na kuzaala biwulenge va ku baana ba Uganda nga mugema bana forcefully ku buli kyalo do to do mubagema kye musibaga abana babana. Njala tegeeza bonna Uganda mission ya mukyala Kembabazi ey'okusibaga abaana bamwe okubatta nga bakyali baana bato egenda maaso. Mu kino bagamba nti bagema obulwadde bayita sijja bogera mu Luzungu naye kambufunire erinnya. Batambula bagamba nti bali mu kugema obulwadde bwe bayita engomya bagumba. Mbu batambula bagema obulwadde bayita engomya olubwange nze mbutaddewo nze nkikulyeti nze. Engomya bagumba
bamukitegera bwokiza mu luzungu kiri era obulwadde bumugomya amagumba g'abaana ne bazingoma bafuuka balema batambula baga nti basibaga abaana mugema abaana abandi ku masomero musibaga abaana abandi ku masomero musibaga abaana mu maka dotuddo mu kikomye enensi ya mutebe mazaamu mukolera bakyeruppe okukola sisitimu z'okukendeeza ennamba y'abaddugavu mukikola mwafuna sente okuva mu bavuzi b'empanka mutadde abavuzi b'empanka mu masomero bali ku social media batambuza empanka zaabwe esisitimu era mugirimu ntegeeza abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo nkiddamu abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo bwe muba mukyagala abaana bammwe okuvuga empanka okuviira ku luguudo n'akawuka kintu kinene ekyo kigenda kwawulamu ensi kitibwe tubenga abawagizi ba Man U naba Arsenal oba Liverpool naba Everton buli omu takwatagana munne nenge ekyo nekikoze bakikoze batambuza mbeera ya sitaani kubanga bo baagala sente mbategeezezza abazadde temukkiriza muntu yenna ajja kusibaga abaana bammwe tebagenda bagema engome magumba bulwadde bayita engome magumba mu luzungu mbutegedde bali mutambuza bintu ebyo bakuba ntegeezeddwako nti era mu kusibaga okwo ebirungamu ebiri mu ddagala eryo si birungi bijja kukozi by'abaana bammwe bafuuke ng'abalina mukenenya ekyo mukitegedde bulungi nnyo era n'ekiboozibozi ekyokugenda nga musibaga abaana ab'obuwala mbu mubakuba empiso ezibajjanjaba obutafuna kye tuyita nabaana w'okumumwa okufuna okujjanjaba kansa omwaka gwonna baana musibaga abaana babandi butaddamu kuzaala ekyo nakyo mukimanyi ensi ekitegere nkiddamu omukazi yenna n'omukyala alina omwana muwala tokkiriza mwana wali ku ssomero mugema basibaga abaana ku kansa omwagwa n'abaana baziba abaana bammwe enda zaabwe butafuna baana nakyo mukitegeere ebisigadde obungi mukama abakwatireko ndooza programu eno njala kuba namwatule ejja kubala bakutano nalina essimu emu yokka gye njagala okuta wano omukyalo nayiseewo ensonga ze then tugende bima mumufunye wano aluwa mumufunye wano ayiseewo ensonga ze batabaze then musigaleeko muwulize ensonga z'omukyalo ono ababulire bulungi ebintu bye then tugende nkulamusiza nnyabo Sebo nange nkulamusizaako Sebo yisawo ensonga zo mu dakiika 20 enseekuulye tugende Sebo nze ensonga yange egenda kuba kulu aba Uganda Christian University oba ekitongole kubanga ekitongole ekya Uganda Christian University tekikyali kanisa eryowe emyoyo gy'abantu kyafuka kitongole kya bwannakyewa oba ekya gavumenti nina omwami wange yayingira ekitongole ekyo nga 2013 omwezi gw'okusatu n'akikolera nga farm manager ku Ntaawo Student Skill Development Center department eyo yali ekulirwa omwami Mutyaba Livingstone yali coordinator ebiseera ebyo omwami oyo bwe twayingira ekitongole omwami bwe yayingira ekitongole ekyo yamusasula emyezi 3 gyokka n'amukyusa omwaka gwa 2014 n'amuzza mu department endala ng'akolanga under probation era okukola nga under probation yatandika omugwetekako ebisango ebyokubba embuzi n'ebintuntu ebirala ebitaliiyo n'amala emyezi 6 nga tamusasula bw'amala emyezi 6 nga tamusasula twagendako ewa ddiini wa university n'atugamba tugende tutuukirire ebiseera bye yali vice chancellor yali omwami Joel Ssennyonyi bwe twatuuka mu ofiisi ya Joel Ssennyonyi n'atowa order olw'okuba lwali lugambo olutaliiko mazima ne baddamu ne basasula omwami wange yamusasula emyezi 4 oluvannyuma lw'emyezi 4 naye ng'omwami akyakola ng'era akola mu faculty ya agriculture emyezi 4 bwe gyaggwako omwami yatandika okuteekawo emisango nga bakolagana n'omukyala Florence yali HR nakati owa UCU ne bamukwata ne bamusiba mu 2-2 okuva 2-2 paka 2-2
ne tutandika okuwoza mu kkooti ey'emukono 2022 omwezi gw'omunaana ne tuwangula omusango nga byonna byali bya bulimba byali bya bukuusa nga tebiriimu nsa naye ng'omwami wange ebintu ebyo byonna byonna bamusiba okutukeruzira nga tagobeddwa ku mulimu taweereddwa ebbaluwa egobebwa ku mulimu era omulamuzi bwe yasala omusango ng'agamba nti omwami ono alina okudda ku mulimu alina okusasulwa ssente ze n'ebbanga lye mumwonoonedde kubanga ebintu byaffe byonna byafa emirimu ennyumba mu biseera ebyo twafiirwa n'omwana nga tetulina na bujjanjabi kuba omwami yali mu kkomera nga ndizekka ndi mu bbanga naye okuva omulamuzi lwe yasala omusango ne guggwa tutambudde tukozesezza balooya ab'enjawulo buli looya agendayo bamusasula essente zitakka wansi wa bukadde 10 n'ava ku musango olunaku lwaleero tulina fayiro nga bonna HR Deputy Vice Chancellor nga basayininze ku mpapula ezikkiriza okusasula omwami wange n'okumuliyirira buli kimu naye teri arespondinga ne looya gwe twasembyeyo okukozesa yatusabye $6,000,000 okukola ku musango olwamala okuwa looya oyo owa Law Development Center senti naye yatubulookinze kati situmanyi nti mwami Kazimba Mugalu kubanga twagenze ne mumaka ge ku lunaku lw'Essande tutwalayo ebbaluwa direct era baatusibidde wabweru ebbaluwa yagaanyo zaanukula kyenjagala okumanya oba okwebuuza eggwanga nti tuli wansi waki kuba tuddukira mu kereziya mu kkanisa ng'ezo tuddukirayo kuli owamu eyo kuyambibwa obanga tulina ebintu ebitunyigiriza okwetaasaako naye ng'ate n'akulira ekkanisa eyo Church of Uganda naye nga yeekobaanye n'abakulembeze ba Uganda Christian University okola ebintu ng'ebyo ekintu ekiri mu kkubo ekiri broad delivery kubanga onyaze omuntu tomusasudde ng'ate omugobye ku mulimu kitegeeza ekiddira omuntu yajja kwekyawa yeetuge naye nga yeetuga ku lwa kyaki ku lw'abalyobi b'emyoyo omwami Mutyaba Livingstone mukululumbuye alina emivuyo ku UCU gw'atayagala mu kifo tabeerawo ye musajja asobola okutambulirako ne bakukuba amasasi naye ng'ali mu kyaki essaawa zino wenjogerera omwami wange yeekwese kubanga n'amasimu tugaggyeko olw'okuba nti anoonyezebwa afuna message ezimutiisibwatiisibwa naye nga ziva ku mwami Mutyaba Livingstone nga agatiddwako omwami gwe bayita Mugawe ye ddiini wa UCU essaawa ya leero nkozesa omukisa guno gw'ompadde nange okuwulirwako sanga naafuna obwenkanya omwami akulira Church of Uganda Bishop Kazimba Mugalu asitukiremu aveeyo ategeeze eggwanga nti olw'eno ekkanisa gye tuweereza ffe nga ffe abakristaayo eriwo okutulugunya abantu era aveeyo ayogere ku nsonga zino ebbaluwa weeziri ku mulyango n'omusirikale we n'ennamba z'omusirikale na buli muntu yasayininze ku bbaluwa ezo weeziri neyagaanyo zisoma bonna bekikwatako tukoze buli kimu baagaanye okusoma ebbaluwa ezo okusasula omuntu bakozesa ensonga ya broad robbery ey'okunyagulula abantu mu lujjudde ng'ate bali wansi w'ekkanisa balyobi b'amyoyo sebo mukulu Lumbuye tusaba otuyambe nga bw'otaasizza abantu abawera naffe otutaase omwami wange ye Pia Godfrey Wai akoze okuva mu myaka gwa 2013 mpaka kati kubeera akyali mukozi tebamuwangako bbaluwa emugoba n'omulamuzi mu judgment sheet atugamba okusasulwa omwami wange asasulwe ebbanga eryo yonna okuva mu 2022 ataaliyirirwa ebintu byonna byafa era omwami wange okulinnya mu mukono okumulabako obulabi masasi alina akabinja k'akozesa essaawa eyo bwe yajjawo omwami wange mu kifo yateekawo omuntu omulala naye tetwali tetulina kyakukola kuba omuntu yali asooka otuyambako yoyo MP gwe bayita Joel Ssennyonyi ne basobola otusasulako naye essaawa ya leero mukulu Joel Ssennyonyi yavaawo baateekawo omulala ate ye ofiisi nzibu yakutuukamu kubanga agikulembera era yagiteekawo n'omuntu agirimu ye mukulu Mutyaba Livingstone ne Mugawe ne mukyala Florence ye HR wa University
sebo kyensaba kuyambibwa ndi mu ggwanga lyonna kati ssaawa zino nsaba omwami Kazimba Mugalu obubaka buno bumutuukeko asitukiremu bunnambiro kubanga ekkanisa eggwawo olw'abakozi baayo ate nga naye atula n'afuka kyesirikidde kubanga twatuuse ne tugamba katusituke osanga omwami ono tebamugamba bintu bino tusituke tugende ewaka ku kyaki enamirembe bwe twatuuse ku kyaki era omuntu omu gwe tutagenda kwatula amannya n'atugamba ensonga eyo temugireeta wano mugende wakaawe mu makaage ne tutuuka paka mu makaage omusika n'atunyonyola nti nno gyali era kamuwe ebbaluwa eno ne bagisayininga ne bagiyingiza munda okuva ku lw'essande tutambula buli lunaku ate nga tutambulira mu bwerinde mu mbeera ey'okutya olw'ensonga nti mukulu Mutyaba Livingstone akutambulirako ye musajja alina akabinja bingi byennina abantu bazaagobesa ku yunivasite n'omwami gwe yattira mukyala we ng'ali lubuto lwa myezi 7 mukulu Mutyaba Livingstone bwino oyo tumulina empapula na buli kimu naye olw'okuba yamanya nti omwami wange yamanyako ku nsonga eyo naye nga teyajogera kwe kwava embeera eyo mukulu Mutyaba yatandika okugobesa omwami wange n'amugoba ku mulimu ate ne bamutulugunya ne tutuuka n'okufiirwa omwana waffe essaawa ya leero tetulina we tubeera buli muntu atugamba muli babbi effamire yakyawa omwami wange yamukyayira ddala nti gwe baatuukira okusiba oli mubbi wano todda omwana n'alwala nga tetulina wadde n'omuntu w'effamire ayinza okujjanjaba omwana n'atufaako epoloti gye twali tuyina entaawo mu mukono yonna ng'etwalibwa omwami Mutyaba Livingstone akozesa olukujjukujju n'agitunda ne tusigala nga tuli mu bbanga olwaliro we twekukumye nze ntambula n'ebikidde nayingira n'eddiini y'obusiraamu olw'okubanga nina ensonga gye njagala okuyisaawo okufuna obwenkanya mu ggwanga ng'ate ndi wansi wa kkanisa naffe tuli bakristaayo naye mukulu Kazimba Mugalu twetaaga obubaka buno bumutuukeko otuyambe mukulu Lumbye kubanga oyambye abantu bangi mu ggwanga gwe omuntu wekka gwe tusobodde okutuukirira atutuusizzaako wakiri wano kubanga bonna twagendako ku NTV ne batugamba akulira NTV yaliko omuyizi mu UCU tagenda kusobola kuba mawulire ago ne twese tugenda ku NBS nga twagala bafulumya amawulire ago kubanga ebintu bitulemeredde ffe tukyayina ssente zonna zituweddeko wa NBS n'atutambuza bwe yatuuka okugenda yeeri n'agamba bakkiriza bagenda kubakolako ne bamuwa $5,000,000 era information eyo ngirina nga bamuwa ssente tugenda gikuwa naye tusaba otuyambe mukulu Lumbuye leero taata tuteekeko omukono gwo mukulu Lumbuye tuyambe omukisa Mukama gwe yakuwa ogw'okutaasa abantu n'obajja mu bulumi Mukama taata nsaba mukulu Kajubi Lumbuye nsaba otuyambe tuteekeko omwami wange Pierre Godfrey Wai muyambe kubanga tuli mu bwetaavu abaana tebasoma tuli mu kudduka tuli mu kwekweka era olwaliro muganye n'okwogera ku ssimu nga waali oluteekako essimu ye bw'ati nga batandika omuweereza message ez'okukolaki ez'okumutiisatiisa gwani atava ku nsonga gwani atawummula bw'oba wawaaba omusango n'oguwangula sirikako naye mu kusirika okwo nga tokyalina w'oyinza kukola ne ofiisi gy'agendamu okusaba omulimu tebakyasobola gimuwa mukulu Lumbuye embeera gye ndimu mbi nze nganze omukyala abaana 5 balamba tebasoma kuliko n'abawala abatuuse mu myaka egy'akabuvubuka abagenda okwonooneka ku lwa yunivasite kubanga obulamu bwaffe bwonna bwakyankalana tusaba kuyambibwa nkimanyi kempise ku mukutu gwo mukulu Lumbuye ngenda kuyambibwa olaba oyamba batalina we bali olaba oyatulira bantu n'obajjayo n'obaanika nsaba kwanika kyaki ya Uganda Christian University eveeye tukoleko erime kufuuka nakyesirikidde mukulu Kazimba Mugalu ne tiimu yo kale nyama mukulu Lumbuye tweyanziza TV za Uganda zagenda okuyamba nze TV yange yaweerere sina gwensasuza azonga nebbaluwa ne NBS nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne NTV nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne PAL FM nga tugenzeyo okutuyamba wabula owa PAL yatuzza ebbali n'atusaba $4,000,000 ogambye ki nga mu butuufu owa PAL
eri alina okuyisaawo ensonga eyo ku mawulire yatuuza ebbali n'asaba miliyoni 4 naye nga miliyoni 4 omuntu gwazisaba alina mu sapatu omusajja amaze emyaka 3 agoba ku musango bw'atambula mu kkooti kale ensanga zense ezigulidde bona oba oyina byetagisa kale alright kati olwaliro sirwa kuba simu munansonyiwa tugisazizaamu naye njala tegeeza mwenna bannayuganda abali mu Uganda akamanyiro n'akajanja akasusse okutta bannayuganda ddala abaana bali mu Saudi Arabia kasusse wetwogera waliwo omwana bamuyita Arima retracted somehow mu Saudi Arabia naye nga mukama we yabadde amukola ebyambyone nga amukozesa mu bikola bitakkirizibwa bino ebintu bitusinga okwogera ku social media kuno abantu balowooza tulimba ekiri Saudi Arabia kitokota sikisaanikira bwe basajjamu bali mu Uganda ba agent abalina labor companies ezitwala abaana balanamu mulina abaana bobuwala musindika abaana babannammwe nga balina contract okuva e Kampala ne batuuka Saudi Arabia ne baba contract endazi batategeera nga mulimu byagulumye batategeera aba Saudi Arabia mubamanya abawalabu balina obwongo butono omwana oyo Halima wonna wali mukama mukingiriza banga mulamu otherwise abasajja bamutaddeko emisango nti yabbye golodi yabbye ensimbi enkalu oluvannyuma lw'okudduka ku musajja n'amwesikwambulako ng'omusajja amukozesa buliisa maanyi ng'amukozi buli kimu kyonna ekyetaagisa okukola omwana ekimuyitirirako n'adduka naye teryamanyi essaawa zino embasi tosobola kwogera teryamanyi gyali banne buli omwana onyawaali omwana ali mbuzibu n'ebyo bintu tubagamba buli muntu neyeesuleyo gwa naggamba labor companies nkubira abaana namo bannayuganda bali Saudi Arabia ba freelancer mba musobola bambikula mutandika okunoonya omwana ono n'abalala bonna abali muki abali mbuzimu bayambe ensi tetwembazaamu tulimu kabuka kuwayanjivira tuyambe bannaffe tolina kyofuna okuyamba mu Uganda wo buli muntu ava Uganda alina passport ya Uganda munna Uganda oba mu Lugwala oba mu Sogga oba mu Dinka oba mu Kyomo Kigwa mu Nyankole bonna tuli banna Uganda buli amanyi nti olina okusanga mwana munna Uganda muyambe before nga tonnasaba sente teziggwayo sente namba bunamba n'abaziina bakyayongerako bakyazibala mbasaba temufa ku sente munoonye bannammwe mbayambye nze bino ebintu byenkola siina nsasula mbikolola mutima gw'abanna Uganda nze olina wandajja n'avuma n'akola nti sifaayo as long as message etuuse mwenna abaye Saudi Arabia ba France please muyambe omwana oyo Halima n'abalala bali mu buyinike abali mu dduka abali mu kutulugunyizibwa mu biyumba naye nga Ministry of Labour ya Uganda labor companies embassy ya Saudi Arabia kiki ekibabeza mu Saudi Arabia ne mutandika okuba temusobola kuyamba baana bano mukimanyi buni twabe exposing ati omwana agende Saudi omuntu nda miliyoni 2 abaana ne bakolanga abali kuyaka nga tebasobola kuyambibwa bana bana muzanyirako baana bakazi omukazi tamanyi gesigege ekisajja endowooza y'omukazi si y'ekisajja omukazi watuukira okugamba nti wano wannemye agende bambi abalemeddwa gwe kenyini obera mu office oyingira ssaawa 4 nova mu ssaawa 10 ng'oli ku kameza wetu naye omwana ayimuka ssaawa 11 ez'okumakya n'akola okuva ku 11 neyeebaka ssaawa 7 ogw'ekiro approximately bebakako 4 hours within 24 hours bebakamu 4 hours negwe okola 6 hours n'ozimba olubuto lubanga entumu za kasasiro temwagala kuyamba baana bano abaana bali mu kubonaabola abaana balina abaana bawerera baleeta omusolo mu Uganda naye n'otumya abasajja bakulu nga bali mu Saudi Arabia muli mukulya ssente abaana bakubira amasimu temusobola kukwata masimu n'abaana bagenda kwembasa nga mwagala obuzibu ate babakozesa bakozi b'official boku ebaza bakozesa kiki ekyago mu ggwanga. What happened to my mother in Uganda? Buli muntu ayagala okuyamba ayagala ssente. What happened to money? Nensimbi manya nsimbi gwe bali bayita nsimbi ensimbi yafa n'azireka ssente mugenda zitwalawa. Teri akunganya nsimbi n'agenda nazo. Teri akunganya nsimbi n'agenda nazo. Era mugenda zireka mu basajja mmwe. Kansembi akalankano. Mwenda bana Uganda bali mu America na dokusinzira ddala bali mu kibuga Boston eky'America. NUPSA Boston Chapter Town Hall. Focus Stroke Finance Department Accountability and Achievement Way Forward. Join us to make sure your voice is heard. Wagenda kubeera yo ndowooza kyetuyita conference egenda kubeera mu Boston ngenda kuza omwezi 19 omwezi ogwokubiri mwaka 2023. Venue egenda kubeera Government Center 119 School St. Waltham
bw'oba oyagala kumanya ebisingawo ku conference eno abantu e Boston ogenda kubira Julius ku kasaze emu 347567843 ogenda kubira ku Madam Rachel ku kasaze emu 508 oba ogenda kubira Ahmed ku kasaze emu 978635662 eyo ye je tuita NUPSA Boston chapter town hall esawa zijja kuba sawa zijja kubira 8 mpaka ku sawa emu eyakawungezi kakabadde mu luzungu mukategere bulungi nnyo NUPSA Boston chapter town hall time 2 p.m. to 7 p.m. Focus finance department accountability achievement and way forward. Join us to make sure your voice is heard on 19 February 2023. Venue Mujitegere Bajita Government Center 199 School St. Waltham Boston. Uzambitegedde bulungi nnyo sagala kusuka waawo abadde bagenda okuwa masimu olwalero mujja kunsonyiwa sigenda ku mixing information ejimixinga na masimu tugenda kusinkana ku Friday buli mwaka besimu yeche naye nga mbategeeza nti buli Munnayuganda w'oliyamba munno nkiddamu muntunule bulungi buli Munnayuganda w'oliyamba munno abayisirayiri be muyita abaju beyamba nga bali mu biseera ebyakazigizige kyovola bantu ewaabwe tokolerayo fujjo banyigirizibwa nga bali mu Bulaaya battibwa nga bali mu Bulaaya ennamba eyasigalawo yezimbye Isirayiri gye mulaba essaawa zino kubanga beeyamba tebeeryamu nkwe naye mmwe Bannayuganda bali eyo tujimanyi tulina enko tulina ebizibu bingi nnyo neyamba munno oba avudde mu kitundu kye kya Uganda kasitaba nga Bannayuganda alina passport ya Uganda muyambe tona kyosalwa tosaba nsimbi kubanga ensimbi n'abazinda bakyazibala ate n'abazinda bafa nazo eri abantu abali n'ensimbi mu nsi yonna nga zibayita bane nga atuuka ku kiseera wayagala nti bamwongereko olunaku lumu bweyongereko olunaku lumu mu nsi nga tekikyasoboka Katonda alina omuyita muyambe bannammwe muve mu mpalana n'amalogo tebina kye bikola eno ensi ojja tuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Katonda akubuuze mu nsi wakolamu ki wayambaani nga gwe sintize zisinga waziteeka mu malogo nakuwalana nakuwamba bantu nga tunakyogenda kukolera nsi eno abantu bali kubalako ki ku nsi kuno bali kwogerako ki ku ntaanaayo at one time last year yabako omuntu ali kunyumyako nti gundi yannyamba muve mu mpalana muyambe bannammwe omusanze ku kkubo newankubadde tulina emize mingi for God's sake ne bonogenda mu kereziya n'osaba ne bonogenda mu zikiti n'osaba nga tosobola kuyamba muntu Katonda gwe yateeka mu kifaananyi ky'oba omala biseera ne bonebera mu gorofa n'obeera otenga tosobola kuyambala biseera mu 7 ottaba ne time egenda kutunga you have to report to God by the way family oyo negenda kubeera cast the generation egenda kubeera cast because you've already made catastrophes in Uganda kubanga oyagala bugagga tona gyogenda butwala okwagala ebintu yensibuko ebingi songa tetwajja nabyo ate era ku nsi kuno kutubireka tuli mu kabokka nti sawa yonna bakafuwa ne kazikira omuntu omulala ajja yensonga lwaki nti bwetutambula mu nsi eno njala mwetegereze nnyo wali weetegerezaako gw'omunoonya Katonda temumanyi waali Katonda muzibu wa kulaba naye olunaku lw'ofa bazaalayo omuntu akufaanana embeera entegeera endowooza n'enfaanana wali otambudde kono otuuka mu kimaga nti waliwo omuntu akufaanana ng'automatically omuntu akufaanana bulungi oye Katonda kati gwasinika ebinnyo ng'ocunya munno otta munno tokimanyi nti bw'onoofa omulala ajja kuba azaalibwa yamba bantu banno muve mu mpalana empalana tezina kizigattako yamba muntu munno oba musezi muyamba ave mu kizibu ekyo ebyobusezi tuli birabedda oba mubbi muyamba ave mu kizibu ekyo ebiddako ebyobubbi tujja birabedda muyambe bannammwe tekikwetagisa mubugaga kuyamba tekikwetagisa kubanga olina ssente okuyamba omuntu newomuwa bwe address omuntu newomuwa application newomuwa advice oba omuyambi okumujja mu nvuba abaana bali Saudi Arabia babona masiba kuba nti baagala naye balina ebizibu ebyo babaleeta so mwetereze muyambe bannammwe ensi tekwemazaamu simanyi nsula mukaaga simanyi nsula ku futi kinana simanyi nsula ku eka 7 the end of the day ogenda kuziikibwa mu nnyako 6 singa mmanyi ebyo singa temumanyira bantu nammwe baserebu bayita baserebu muyimusa amaloboozi ku lw'eggwanga ekinyiga omuntu wa wansi kigenda kunyiga ekinyiga Munnayuganda kigenda kunyiga kubanga ekiri atabala kyekiri asigadde waka economically politically kibanyiga kigenda kunyiga buli omu kati mwebuzabuza temusobola raising voices zamwe kubanga muti obasiba mujja kukakkana nga buli kimu kifiiriddwa
njagala batwala katono nnyo mu South Africa. During the apartheid time, aba South Africa bakolanga buli kimu. They used to console themselves. Nga bakozesa ba artist Yvonne Chaka Chaka, Chiko Chimola, bani nga bayimba ennyimbo okumotivating abantu nga ne message etambula abazungu bagifuna ba boas buli kimu. They were motivated, but we are in struggle. Some artists are quiet. They can't even compose a single song. Nabazi composing so that you perform that song somewhere in the concert? Agamba simanyinja. Utiachi enjo jja kufuba tebakusiba tukusibye pressure jja kuira muri yo finger sente zikubuze. Okulwanyisa apartheid bakozesa abayimbi. Ate ne mu apartheid mwalimu abali amweko nabo balimu. Nga bakotesa mathasi mpuga balimu. System yali nti buli atulyamu ko ntumutegera ngo yavaawo ne buli kimu mwebuzabuza abana bali musawo abana ojjaga mwana afide mu Saudi Arabia nga oli artist kubanga tusobola praising a voice yokulwa abana abo ogende bagemba kubire simu tanne gundi oli oti ati jendi munnange tuna kukisawo Entebbe naye gundi yafudde nti ate yanti amwana wasenga mukwano gwa jjajjawo nga akokwata ko ngo attachment abadda kukwatako mukalcha yabagenda byabaganda ogenda okwetola oboti ng'omuntu at least omuyina ko Luganda omuyina ko Lusoga omuyina ko Lukonjo omuyina ko Lugisu omuyina ko Lugwara omuyina ko Olutoro omuyina ko Lukonjo omuyina ko Lunyankole muze muyito Luganda mu Uganda kati kyetugige buli muntu mubere responsibility kulambwa buli muntu ngalo bachagula nyisenta mbwakola n'abala mutekinge responsibility eri bantu banna mumuleke kwefula ndi mumutegeera muyina obuyinza buli kimu kisoboka nkidamu ojja kunigerekitinga abana bali mu Saudi Arabia n'abantu bayina ebizibu the end of the day kijja kwetolako ng'omuntu oyo mwina kuba omuyita ng'omuyina ko Luganda omuyina ko Lusoga omuyina ko Lugisu omuyina ko Lusamya omuyina ko Lugwara omuyina ko Lutolo n'Olunyankole kye tuyita Oluganda musupportinge bannammwe muyambe bannammwe mukaba nkomere tusingale ku Lwokutaano